Banange nga kyannaku nnyo omusajja omugagga omusajja omukulu munnamasaka munnange mwami Lwasa okusangibwa ng'oli mu katambi ng'oli bwereere. Bana ekintu nga kyannaku nnyo. Ezo mpisa si za mu bantu balabufu. Okwata bu video ng'oli bwereere n'otandika obutambuza ku social media n'otandika okwekwatakwata obusolo. Bana ekintu ekyo nga kyannaku. Bana nga kyannaku nnyo. Ndi abantu abakulu abasajja abakulu batuuse wano. Badde nkulaba mwami Lwasa ogezaako okufuna omukyala naye ate oyina ono ate oli ono budde mu desire ozemu ono ozemu oli simanya noonya mwana. Naye kati kiba kikulu omusajja omukulu ow'obuvunaanyizibwa n'owasa omukyala omu n'onywera naye n'omukuba embaga n'osiga n'olyoka ozaala. Naye kati bino by'olimu simanya kuzannya firimu. Bana ebintu ebyo bikyamu nnyo. Ate ekyokubiri be bantu abakuuma wano nabagamba lokodo yagamba ndeesemaya lokodo masini. Lokodo masini yalima lya nsimbi tewali n'akatono. Ensi yonna ejjudde ebintu by'obuseegu. Kati abaana abato bwe balaba Lwasa ng'akola ebyo nabo baganjagala kubeera nga ye. Simanya kola ssente kuno kwe kulya obulamu. Kuno kwe kuseeguka. Bintu kibi nnyo kyannaku era Katikkiro yandibadde n'abakulembeze ba culture ne baga no kyannaku nnyo abasajja abakulu okola ekintu kino. Kati ne weebuuza tera okuwulira wano wekola pornography simanya abawala babakwata abafulumya byu nude. Kati ono lwaki tebamukwata? Lwakuba alina ssente, lwakuba musajja kiki? Lwaki omusajja ono tebamukwata? Ani mukuddemuuko ne bamulyamu kibooko n'akkakkana. Yes! Mulyamu kiwooko ngatta. Kati era bano ate abajjeewo etteeka bano ba Sylvia Tam bino bye baagala. Bino bye baagala mu ggwanga abakazi okuseeguka abasajja okuseeguka ne tubeerawo mu kibondo ky'abali omulembe guno gw'abasiyazi. Bana tuli mu nnaku nnyo. Era nsaba Mukama atusaasire. Naye ffenna bannabuddu bannamasaka Lwasa otuswazizza. Ne by'ogamba simanya mbu eno simanya bakoze photoshop ne bateekako omutwe. Kati ogenda kutandika mu ebyo. Togenda mu ebyo. Nkusaba olokoke Lwasa. Nkusaba okyuke. By the way, ekimu ku bizibu ebiriwo nti ne mu bino ebya Buganda wano bogenda mu buseegu okwalula abalongo ebyobwenzi ebyo biyinza okuba byogenzeemu. Vaayo jangu mu Yesu. Jangu mu Yesu olokoke. Vaayo eyo mu buseegu. Ebintu ebyo bikyamu nnyo. By the way batuwa abagamba waliwo bw'oba oyagala obugagga waliwo ebintu bye bakola. Lwejja Mugisha atugamba wano waliwo emikolo gy'okola egimu ku kyo